The abduction of citizens, especially here in the central region, has reached crisis levels, Mr. Speaker. The victims are mostly supporters of the opposition, and right, Honorable Speaker, we saw yesterday. The issue you are raising is not part of proceedings in this House, but there are many ways you can raise that issue. I request you visit my office. I will give you space on how you can raise the issue. Right, Speaker. No, Honorable, I haven't allowed you. Yeah, I rise of procedure. No, Gilbert, I haven't allowed you. Proceed. Will be allowed to blackmail this House. As per Rule 175 of our Rules of Procedure, I refer Honorable Zaake to the Committee on Rules for Discipline. Ulaba mukulembeze omulambo w'ekizimbe kino avayo n'agamba abantu bamugoberera baagala kumutta era security yeeyongezebweko saasira omuntu wa bulijjo atalina security. Olwaleero abasecurity abandi badde batukuuma kati nabo bagamba abantu ba bulijjo mutuyambe naffe batutta. Oyinza okugoba oyo omuntu aweebwa ssemateeka okulondebwa okujja okubeera eddoboozi ly'omuntu oyo. Gavumenti wesalawo okukola mu ngeri ey'ekiyekera esuubire n'ababaka okubehavinga mu ngeri y'ekiyekera. N'abakwatibwa tetumanyi gye babatwala, tetumanyi abakwata, tetumanyi gye bakuumibwa, naye ate lisi ekimanyikiddwa nti ababakwata babakutte emmundu bali mu ngoye za bulijjo batambulira mu drone. Gavumenti esobola kubanga buli kaseera eweebwa mwaganya kujja kusuubiza tunaakomawo tulidda